story tunyumize ye program kale wange omulungi atulaba obuyibweyo mwebale nnyo okubanga mutwekuumiddeko omulimu mukola gwa bbeeyi nnyonyini ddala mwebale nnyo mwebale ddala mukama katonda abeere nga abatuwera omukisa mwenna mpozi mikwano gyaffe abatulaba n'abatugoberera ku mikutu emikwanira wala atubebazamu abasubscribinga abalikinga abakomentinga mukama katonda abeere nga abampeera omukisa kyemukola kya bbeeyi nnyo nnyini ddala era tetukitwala nga kyamuzannyo yenze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle the gospel music nanana omuparafaine as usual manyo kimanyi naye nga this time tuli side eno bayitayo Lusanja era nga ekitulese Lusanja wenna simbulira okuba wano ajja kuba omaze okukitegeera tell the story tunyumize program atumaze okuba nga twabula this time twegattiddwako oba twegasiddwako mwana mulenzi omukubi w'endongo ono omwana akuba ndongo omwana omukubi siwulira na bulungi nga mmunnyonnyola nga ndi mu masiki okay omuvubuka ono muyimbi kyenjogerako bwe ngamba nti muyimbi tegeeza muyimbi ddala musajja amanyi okutegeka music we bulungi ate nga vocally banne bw'atandika okuyimba eddoboozi owulya ddala nga kyekyo this great man of God I'm about to introduce to you y'omu ku bavubuka bakubidde ddala gospel music nga takoma kuba nti awomera amatu takoma kuba nti ateekawo embeera ennungi w'oli ng'owulira bakira ateekamu n'obubaka obubaka omuntu bw'agwanidde okuba nga awulira mu luyimba olufaanagana ng'olwa gospel okitegedde muganda wange omwami ono talina kirala kyakola ng'ogyeko okkuba endongo basebo ne banyabo kankozesa omukisa guno gwe mumpadde okuba nga mutulaba mbagatte ku mwana mulenzi who is from downtown bakira nga simanyi oba is already there in uptown but for me what I know better it's that he is from downtown ebisigadde ajja kuba nga abitwandulira mwana mulenzi Lil Joe. Yeah. Yo, technical, it's your boy Lil from downtown General. Yeah, man. I can't better Lil Joe. The journalist today, you know. Only Burundi. Wow. Amina tuli wa Lil Joe wakasebo awe tukwataganidde embeera eno emboozi weegwiridde amakerenda mpozi ono bayitawo batya kati wano wayita mu Lusanja okako wali empereere kawempe empereere enokirira wano mu Lusanja. Okay, we wano kundi weyimbako mu Lusanja aliwebafana kuba yakulirako saidi zaawawo Mukasenyi ziza bafana but then he was a church boy osanga kirekarasula eno nga beeri mu Kasenyi tulaba yali church boy sebo omukulu oyo so bane tugenda kubanga tuwayamu ne Lil Joe olunaku olwaleero bakira abatulabira ku mikotu emikwanira wala kola kimu kya subscribinga sharinga commentinga ate n'ekirala make it a point to make your friend know about this, that it's really going on right now. Ntegeeza sharinga akafuna akalabeko abisobola okubanga bitambulira ddala bulungi nnyonyini ddala. Lil Joe omuyimbi wa gospel mubufunzo oli atamanyi kuba waliwo okufa abakumanyi ffe tuli mu ndongo ennyo waliwo oli nga ye bawulira erinnya Lil Joe goba bazungu baawa Lil Joe amannya ge amazaaliranwa ng'ogyeko gano agali musical Bampita Madamba Joseph. Wow. Nimonyoli. Waffe Butaleja. Abamanyi Butaleja district eriraanye Mbale Litoro. Okay. Edda ya Litoro. Basalako. Ife nga Butaleja Wanyoli. So Madamba Joseph Madamba linnya lya Wanyoli. Okay. So ginazaaliwa ne ginakulira. Bwentyo. Oh. Tunyumizeeko. Lil Joe yali mwana kika ki mu buto bwe? Tusigire ku kifaananyi. Lil Joe yali mwana wa Fujjo. Okay. Naye n'eddalu nga si ddalu yakuba. Eddalu lya amayinja. Amayinja.
kuwalampanga gundi bibala by'abantu n'onogayo n'olyako ngero wenuma nzogera wali ojajjaawo kadde yabeeranga n'omucungwa ate nga mukodo so ku myaka ejange nange nsooba ninga nkola ki noganawetolerayo bategera butegeezi nti nabaddeyo so nayinamu eddalu bwe lityo emyaka emitozi gibeeranga 6 awo 7 awo primary nyonyo PCD P5 so ng'effuddo liri waggulu nga ku ssomero nze mbeera ku ssomero nga abaana abamanyi naye tugeze ba tutambudde mu byalo ogenda okulaba bakuyita erinnya lyo Joseph kitegeera naye ng'akuyita kutomumanyi naye kumbe ate musoma naye kusomero kati nga nange manyiko bamukiraasi n'abatonotono abefujje bannange kitegeera so bwentyo basically nakulira mu kyalo ng'omanyi bulamu bw'ekyalo nti ddalo kuvuga bipiira navuganga nnyo n'omuluka wa waya wakolako ku muluka wa waya ate nakolanga omuluka ogwo nga abaana bayinza okutambula olugendo nga banetedde waya n'enkoba kubakolera nga nkonkola omuntu ogwo kati nalina ati gwe baddanga ne mutu nakola ekinjwe nga kiri perfect nga tebakikuwa ku myaka egyange bwemansaze obakola Diana kafumo ka Diana nakulira ddala emyanga kagabi nnyo bwengamba njagala kola tweraye gase bungikolera ddala era nga nteekamu ekiti siteringi nengisibako n'osindika nga ogenda emawuzo ekitegeera so nakola ebintu bingi nyefujo bwerityo so infact okuze bulungi obimbuzi olumu ndwano binyuma nebijjukira bate bannolowooza ki kye bakojjukirako bato banna bwewakula nabo yo olina bojjukirayo nabo nno kati bakulaba essaawa eno menya ku mannya gaabwe nabo beewaane nti banne sibagambye nti twakula naye walaitali bamwita Polycarp atali kabooza bamwita mugulu Polycarp kati yali kyali wange nnyo kati abasigadde tibali bakyali bange nnyo kuba kati ye Polycarp twatukwatagana ewaabwe yali mwana wa teacher tata wange asomesa ku secondary school bagita BCK Bukedi College Kachonga katenga Bukedi College Kachonga iliyo Kachonga kati ngeiwaabwe basula muki musomero nga tata babawa wenyuma musomero nga basula so kati yeye abyanga access ku weekend kulaba n'abaana b'essomero DSTV kati ngalabezo channel kati nga yemaindi ya muziki eri urban kale ekitegeera kati ninkwatagana naye nga ndaba ye ekyali wangali shaapo anyigiriza byesimanyi ekitegeera etali waka kale abatali urban temubeeriraanya ngambye nti njagala nnyo kale perfection njagala nnyo perfectinga mu kinjwe kati engeri gye nali omuntu nga nze ekirunguye nze nange kingoberera ogambe ninakolanga just nti nkoledde muntu oba kigaale nkola kiri nga kyakabi oba bino bitwasala obubi waliyo ebintu byebitooke bitwatambirako batema ebigogo n'obijjamu biri ebinyirira ddala bitegeera nga nyinza okasala nengasalako biri ebikazeekaze bitegeera nengakola nga kamaanyi so nalina ati oyo nga njagala nnyo ekiri perfect nga kirabika bulungi so kati mukyali bwange byeyanjagazanga kubanga natula kwange olumu nenyindako muki weekend nankima netuuka netuyingira muri esomero kati ngafuna ku chansi eyo ngeno kulaba bambadde obulungi abayimbi abamerika abantu kitegeera so kati yali kyali wange wensinga kakujjukirako wenda gwensobola okwogerako kinsobola omwogerako kati yewanasebo ayo superstar twalinabaawo okay Lil Joe primary asomera wa kati primary nga sinatandika primary ku muganda yange anti nze ndi wakoye kati mukulu wange yali yatandise okusoma kati wetandika okusoma kati lumu baali baleseeyo omusajja bana bakola abafuusa bamira omuliro n'amira cupa simanyi n'afulumya omugaati biki nga tubeeteba black power kati black power ffe mukyalo wetu twabayitanga balese black power kusomero sande ejja bamuleeta kitegeera so muganda wange n'antulusa antwale ndabeko nga kujulusa ewaka nga sinatandika kusoma nantulusa abe wakati bamanyi anga tebamanyi lero yalikogwamu yavaaba ndeja kumachakira muganda wa muwala mulenzi mutukulyeko erinnya bamwita wasalo kaba mutegeeke kujulusa
kati nandiroza netugenda ku somero enda black power wamira amayinja namenyamenya jita najimira ate nafulumya omugaati nekyomuliro nayita kawuzibwa kubuke neŋamba bannange twasasula emisolo ebyebyebyegange yansasulira kati enkeera yali Saturday mubabigwanamasalabi kati ku Sunday neŋamba mama neŋamba ku Monday notandika okusoma kubanga bikanagayo nagamboyo wakati bibbo nga zinatandika kusema ntandika P1 kusoma P1 kusoma bata hasasha nasasha primary school chalunya hasasha simanyi hasasha primary school okusoma otandikira mu P1 tebakukoola byakutandikira mu baby middle top ebintu wabimanyi otanze senior one P1 Saturday okay tubalina okubigoja kati omwana wo osubira mumuweerera mu baby middle top yakikola kubanga kati tekyaliirwa kubaira tutwakikola kubanga tekyaliirwa naye kati bamuzaalidde wane of course noganda system eriwo afuna okusoma okulungi kubanga mwana kyakulaalaba wakumu okikwata kibulaba abe wakafumira bulungi okusinga mukyalo nabayusd wawuya oluzungu kitegera nefe eri mukyalo nga tukoona vanatural language newapisemeni lwayogero kitege kati nga pepa tejja ejja mu luzungu tekolaba beri bakafumirawo singa babeeza mu language nti abanyi ne babatwala ebibuuzo nga n'abaganda babeera mu Buganda abaana singa bayira nnyo singa buli mwana akolera teacher marking guide era Uganda beyagala kulaba kutuuka kukuli mutino gweyagala kibe mulembe gwange Uganda ngayagala okutuuka mu nsi ensuubize dansi ziri zitwegomba ekitandikirewo bibimu ku byo kisabire ddala gavumenti knowledge yekola ebintu ebisinga naye omuntu ategeera bulungi nnyo olulimi olulwe kati oli wakusomesa obuwe ekitegeeza ogenda kufuuka silivale we bajja kuleta system kamera erimu ogyopalatinga mu luzungu naye kati omutuukako etayi mutulaga oproducinga kamera ezammwe mukola kompyuta ezammwe nga zirimu olulimi kati musobola okukola ekintu mmere kati yeebuuza okikoze otya naye watosobola kikola kubanga okikolera mu luzungu lulwamanyi ekitegeeza katosobimutwalo nakumalamu n'amaanyi aganti okyali bwinyo togendanga kabantu nga tumanyi lulimi niboogera nibabuuza mwogedde ki bagamba twale tugamba enkofiira enungi naye ngaodabadde bakufuna obwana obugundi buno bwakinkola obukalamoja nagenda akamu nekajja nekanneekiika mukubu nebebababbaali nekansongamu nekaŋŋamba ekigambo ekagoza oŋŋambye eki kayinde kagamba nti abadde agamba bbaali naye nga oluusi bakuuma ekivumo nga kinene ekitege naye babekuva mu lwotegeera so naffe waneno tusobola okukola ebintu n'Amerika ne bagamba oba bakoze biki oba boogera biki oba bategeeza biki okitegeeza so yenina super power afanye okulaba nga ayigiriza abalala ekiki kibulaba omuntu akokka taba mulungi kubanga oba tulesewo difference yonna n'okwala tayala n'okuba unique bakwandika ezinga ekintu ekipya lirikale lirikale oli mulala nnyo tolina kufaanana lirikisi onoyimba nga tebazibulirangako naye nga weziri ate nga ziri kumulamu gubaagala ne bagamba noyo katumulama tusege nga bwokola oyiga ng'oyimba buli wowandika nowandika ng'abayimbi abalala ababaddewo bane kati kugamba obanga addiŋŋana ekintu kyekimu tugeze basaba kugenda obayimba oluyimba ngenda saala eddiini olinaana oluyimba ekitege n'obuyimba ebigambo nga simweyo rizimu naye nga ebyobuyizimbuko abamu bakwata n'endongo n'ateekamu ebibye naye ng'era olaba ali mu luli lwennyini so big difference muli amaani massive kakati brother Lil Joe Sabuddawa akubye primary ogimaze secondary ogikwatira wa secondary
Second nakikwatira manja senior one. Okay. Naingira senior one tata wanga oyo yarafiiridde omulimu gwagwawo bigitano yalaba mu DC oba branding oba biki biri awo bya coffee yali kampani ya government ya coffee. Kati abayindi tebagenda bakola ki bagigula bwe bagigula boni baagala okuwandika abakozi abawa abalala kati abalugunda lwemukuki tata wange omu ku bo mbala sasa beyaluma so naye nga nowona mupulaimu atonsoma bulungi textbooks mzee atugulira ffe nga tuli banjawulo kale kukaalo kitegera nga ffe tusoma zi textbooks tulina birungi ezo pamphlets okitegera nga tulina equipa amala ogenda kusomera obeera ne peni zimanya obeera naye mzee nagenda yingira siniya wano mulimu okukozeeki guweddewo so mulimu gwaggwawo neyingira siniya wano mugere yaliwo yanengenda entandika life naye nga ngengira okusomera musina sukaali sina sukaali nesuuka nagenda lyatuka neyuyikamu kanatega nga nakimanyiza nebagalumuseri so nekitangusa neera nga siwe bulamu obulungi ngola wali neiba walira n'amasuka nga 3 n'amalungi agazitowaesi biki esi enyirira ejjuddemu binungi byokka kitegeera engoye ze biki byakoze kitegeera naye nga kukesi kalimuzeekisiagera nayalengai nkadde nantono n'obuwe bulimu obukinyiti obulaba bulimu ng'oluusi ogenda ogibi so n'obeera nga okusomero nga kati nga muzee wangala alwana nfuna education kati naye nga enfuna ye tensuuza maintaininga somero eyo so nabonabonanga ne mu kukuubibwa school fees n'otuka time ne bagamba atalina kaana abamazeeyo tebagenda funa ki mmere n'otuka ku dyeki nga baatuusizza bebatabanja bafundiza milukadisi endala zayeyo mubale kuza guliini ate talina yeyo tokola ki babanja n'obeeraawo maani naye mukama wamaani ebyo nabiyitamu nangumya naye sifuna mutima guli oba kanzibenga munnange oba okitegeera oba siina bulungi oyanaki okumiza sukali kamuddeko ebbiri oba kamulebwa endala oba siina sande oli alina kanzidde zaaguze neyandabize naye njagala ebirungi naye nga nganganibijja mu kaseera katuufu. Olwo Lil Joe otandise okay awo tulabyewo saidi awo ofunze misomo ne gigwera awo mu ngeri awo tujagwera bwe kityo nalwana ogwo omwaka mulamba ngenda agambye nti bangobanga nenkomayo waka muzee nakwata kyakute nenkomawo nakyo nenkola so senior one nembanga nemazeeko kama mulungi school fees tamumalayo nenkomawo neki neripoti yasabitaano kati senior two zinangamanyi kati olwo nga sister wange naye ayingidde ki senior one kati anzirako kati sister wange yasinga mu district yefu kati ye ne bamuwako Futaleki district kati yali omu kubasinga so kati ye naafuna gundi invitation kusomera erimu nga bamwetaaga kati ye ne bamusalira kale kati ka school fees kati muzee wange nanawe omanyi nafunye essomero eriri okuzza nanga kuba sisita wakoze ki naye ayingidde singa engegina ekipakisa kati ate mukulu wange naye ani maaso yali musiniya fo ekitegeera zine musiniya tu mukulu wange musiniya fo sisita nga ali musiniya wano kati ziri bankyusa essomero limanlinzijamu erya boarding nange nalaba nga kubaana babagagamba nakenya basalanga ne bajja nisoma nabo kuba manja sibiri tolo kati awo nenkomawo mukyalo nze nanfunira essomero nga wala kubadde ewaka so bwe natandika jjukira muzee ngengamba era talina totale kati jjukira guno omwaka bu investments bwe omulimu gwaggwawo
kale yala tizamukubirawo kati mwogo omwana ate najja tusiteeningirako nnyo masomero ago naye nga tanabafunawo tanabanyweza kinamuwanga ssente so kati omwaka ogwayitawo nga ngenda mu kilasi endala nga nkwereddemu ki ddala bwekunziza ku ssomero bayeeta centenary ziri natambula ebigero okuva ekacuma paka wala walinga okuva mu Musange paka okengera mmidi ekiri olina okugenda tokogate nga bigere so kati muzee kati okukinteekamu nkigule yangamba agendako ng'eggaali era ebidozi egaali nakivugako ndoze weeks ezi natandika okufuna zipologulamu awo kati nga liginzijjako mpola jasi yali agala ngonze kite erinyini ndigisalinge ntandike ekitegeere netandika kigere kati olumu nga ngeera nnyo zirimoloka ezigenda ezisomba omuceere moloka z'omukyalo ezisomba kasozi ziziyitamu azitwaleko kitegeere ogenda ku makyawo 11 okuba kitegeere oyimiriza moloka ezikuyitamu zitutte so bwetutyo oluusi otambula n'ogenda nokakubawo oluusi n'okuba nga okakubyewo ez'okulya toziina kitegeere so ogwo omwaka nako nenkola ki nengumaako mu bulumi bwebu infact kyenzisinga okujjako erisomero lyesomero lyokka nasoma nga sina yunifoomu yayo wasomawo bbanga ki mwaka sayina yunifoomu yayo yesomero enamalako nga sifunyeko ya ripooti yageya ng'okikuba otya ng'okikwasaganya otya nze nasoma wayitamu olumu engeri yali litya litandika kale tebalina muliro kugoba school fees naye exam baba bakuba nti tokola so nengamba ine let me get knowledge semiyatu ndikola ki kati bwentyo kati exam nanze sonyiwa nange era baba bagenze mu exam ezo weeks nezambira namze nga walimu exam nga tulima tukola ki so naye nga before kati omwaka ogwo gwonna gwewamala kusomera ebyo bwewavaayo n'ogenda ewalala olina bwewavaawo olina gyewalaga ewalala anti wembadde nzija omwaka wegwagwako nengamba kwandi mbadde kyagamba bikiyinza okunzijjuka kale bingamba nengamba mutuufu mpise ewalala ekyo kimu nze omuntu yava kusomera ebyo nga sifunye ebikooti tamu wano oba tamu totamu eryo essomero eryo erimu lisafunako yunifoomu mzee yasobola nakunyiraki yunifoomu nenkwezi nayambala omunampanga saati ezize nafulumewe neyesulamu ngaagiraba naye nemanya tafulumyemuko negiteka mukavuyo kitegeera nembako ngikweka kati nempe waka nga ndaba bulungi muzange nentuke nentekako ngekutuuka kale saati yana amasika gala matindiri era kale nga nkikubirawo nga waliwo nafunayo nga busatu nga bo buntukatuukako bulungi nga tebunyiga nenga kale mubobeera kale nga kusomera owulira kale omyenyemuko nenga yesomero navaako nasifuna yesomero navaako ngaokulya langi osoma lyanga nusu bibiri kati olayinza ogamalaga lirijwa lyangamu ti kikajju eri mukyalo bikajjo bya 2 n'ekikumi byaliyo 3 5 ekyebitaano kiba kiwanvu nnyo kiba kinene so ebiri lusobeeramu ebiri ng'okula ekikajjo olya era nti nogenda kusomera so bwenalaba kuli buli neŋŋamba kati mu holiday erya Christmas eya December ebyo nga tumaliza Sunday town neŋŋendako ewajjajja era Christmas kati nalira ewajjajja nengiyitamu ejatambuza bigere ngenda kusomero wala nnyo mbali njagala kyusa essomero embaale ajjajja nakigula nagamba kati noonya essomero jjajja azaala mamange yali mbaale bayitayo namunsi Busaamira ekyalo bajja Busaamira naye kiri namunsi mbaale nagenda ewajjajja nendira mujjajja nenganjajjamanyi tuyiye kajjajja nagamba n'essomero nenoonya ng'olwo jjajja ekimuwaga naye jjajja omusajja kyavuga ki omulimu ogukyaliwo kati amuteezayo ku sente ezimu ez'okulya olumu kale ng'amanyi agenda afiisangako nate waliwo nepiki waka ngereeta akasente yali anko wange so nenoonya essomero essomero netandika bulungi mu maanyi enfunye yunifoomu jjajja antungidde
prof jajja mukama mwekisa amuwangaza naye kusengeza aziyeko akyaliyo jajjange mutumireko ali mbale jajja mutumira jajja Maria mutumira jajja nkwagala nnyo ambeererawo nnyo okusoma kwange emyaka ebiri girambirira jajja nane kutumiddeko nentandika kwesomero bayita Manafa High School eri mu Mbaale natandika Manafa nensanga mikwano gyange kati Manafa nefuna kyali wange bamwita Boy Bashir kati Boy Bashir twatusoma naye twatusoma hostel kati hostel awudanisa senior 3 endanise bulungi sokoleke bw'ovaeri muli essomero wasomeramu omwaka mulamba nga tolina na uniform wabeera promoted ate to senior 3 nga tolina lipooti nakubakuwe batya kati essomero eryo kati wetwayitamu obuwandiisa yali mugwere ate nga jajja naye mugwere so bayogera nekyatungulira amazima kati ne bampa interview ani interview yampisaawo walipooti twagamba abantu bajja kubanjayo kibiki kutegera nentandika okusoma kinyeki senior tibyali ya boarding nitwa tusoma hostel batasula ne basasula so jajja nkateekamu mpulira bulungi mutaddemu awo nze kufomu sikomya boarding almost ndaba gimbikoni mu kibuga mu Mbaale kusanyulizeewo jajja akyalina ku maanyi bulungi so nga bukyenjagala kolaki otuusaako kati mu hostel nga olwali nina ekitundu kyange kya music awo nakuba nava nakyo mu buto ekya music so wetodda mu hostel nenfuna mukwano gwange bamwita Boy Bashir begamba kati Boy Bashir basulanga naye mulundi hostel yali yaluzuluzi osulamu nga bataano nayeriwo bate so kati Boy Bashir nga tatawe asobola kutunda okubujja Kenya nabuleeta Embaale so nga tatawe kasente akolaki akalina kati nga muwoku obuyambi nga bungi so ne mudipendingangako olumu nga mpayo ku sukaali waguzeyo ekindaazi nampaako kale nga zira si bulungi nankwadde jjajja yalasasula sikutize kiri naye gezakukiita yasobolanga okumpa engeri ginegambe nagamba ebirungi olwo nga nyinza okugulamu empala akiri njirabeko awo enjala newenumanaye omuggo gw'empala ogulina obwegwena mpulira so mukwano gwange oyo nambeererawo nimuwamu n'omulala bamuyita Rebitana muwala amulenzi naye bali bamuyita Mwiru naye naye Mwiru bamuyita Rebitana tukutumiddeko nnyo Rebitana kati Rebitana ayimba ye tayimba za gosi naye olumu ayisaamu nekonenge okusinga muzaazi okusacula kati ye yabeeranga ne gayi mulala bamuyita Brand Kitty Brian Kagati Brand Kitty Brian kati Kitty Brian yali akanyimba bekulu ne Wiz kati Mwiru ngayaganye radio kati nganze nange mayiningamu kati twegudde mu hostel wali abagala music nange mwagala kati ate nga tutuluba friends kati ntubanga munakabato kati kubonga bayinza okujja ne bakuba enyimba za good pride faawe nga zinyuma nga zezireko zihiti zokka kati ate noyiya nogamba one kati zayaganye bobuwayi kati nga za bobuwayi nga temuli kale nga abaana zibahypingirako bulungi kati bamanyi bobuwayi bamwagala ku kibuli obeera kusalya bobuwayi okola element ya bobuwayi wakuteekangaki nga bobuwayi kati era nga nabawogezi era bangi hostel ne bali naye nga bayinaayinawo naye era nga mbasinga ninga tebakkiriza nikakolaki basinga ne bagamba kati kambabuli nze nginafuka celebrity ate mutemulibiri neŋŋamba kikiyo balaga nti ze nali mbasinga nga nkyali ku ssomero so nga tubeeranga nayo ekitundu buli kiro bato mu hostel eyo nasinga eddoboozi akawo netandika okukola training amala okuziwenzera mu kyalo komawo eddoboozi nga heve disitulo ekitegere so bwenja obusinia sini nemalago nenyingira senior 4 jajja ng'akoze eki atandise nayo kolaki okwabika olampola mukigo omanyi nti gali yali tuta omwaka kati ye n'abakibuga beebuzaabuza zino siresi zikoze eki nange neŋŋamba kani lwandeko njiye ndaba engeri gyengeri okolaki okuyitawo kati mwabo abamwe naye
Kitty Brian ne Mwiru bo bali mu organization bagita EBU egwayo etya simani EBU nga orphanage kati nga mwebali basasulira kati nengamba bano abasajja olye bempika naabo wanene mu nnongo nandibeetaaga kati mu bo mandera bali bakusaidia yanga baagala nze engeri gyenyimba yimbiramu kati omu bamuyita ojorazalas kati nemulira negamba scofield boy simanyi osinafuna mukola kati nga kino yalikira tesi negamba kati nga nfa kimu kali nfuna ku certificate yaki nagamba tofaayo manya anatera okujja okujja mu Uganda tulabako nja kukonekitingayo kitegayo kati omuzimu yajja wali omuta James Snyder najja yajja kyawa natwalayo oyo Lazarus engiramu omuzungu omuzungu nakkiriza kati bweyakkiriza tebyatambula bulungi bwe yaddayo kubanga eno Uganda yalina coordinator alukuritinga abaana amuleetera amwangirira naye ffe twakozesa olukujjukujju kyaliwo natwala nitwogera n'omukazi tumatiza omukazi nakkiriza kubematiza twatubimanyi ejasotamaama notatataata notajjajjo nolekaawo bakojja nobaleka kate banamibugo otamaama sokoleke nga requirements ezikuyisaawo muzungu okuwa oyingire mu orphanage orphanage yaba orphanage olina kusooka kutugamaama kuba oyita n'abazadde so bajjewo bajjewo mu bwangu nnyo kati ng'ojjawaawo n'abaliraanye abandisobodde nga ba ango abo baba batamiivu abamu babanga tomanyi gye bali oyitewo so nempitawo ne tekyali kirungi ne myaka yange zinali monakola funa ngulu ya simu yafu eyo mwaka gume kunsana kati bwe nayingira kati omukazi bwe yaddayo omuvubuka mukifuta okumusasona school fees ate naye yasasula school fees yalanyiize yanoomawo era yatabuka n'agamba kisebo kakati mumukozesezza okujjako gyemupisa ebbali obuyingidde naye tujala abagenda okusasula nga school fees okusula ojasulanga baali bapangisiza ennyumba okusobola ojasulanga olina okulya naye school fees anemba nga nsoma busomi kati nga nsomera ku kaadi ya EBU ng'otuka ku geti gy'olagayo noyingira nga ye bakolagana oli muzungu n'essomero boguli basasula tebanamika kati nga nze zange kati ziteekayo kati nga nze kulisita omuzungu yagenda naye yanteekako nga sikusente zijja naye ng'ezange kati nga zaalya okitegeera ze nkana kusoma so omwaka gwasiniyafu challenge nasinga okufunamu bwetwasulangamu enyumba ya EBU kati ng'ono omuvuka kati yajja nanteekako ennyo ekiguli omukazi alinako maansangirawo ddala nnyonnyole nti sikyafuna ki school fees kyeyakola yankubisa kakodyo kakunonyanjala mukazi afumba mugambo wetumuwa ate omukazi ayagala omulimu kati nga eizo omukazi anzibirako kati ate olumu naye yalyanga eno lanki kati ngiri lanki kozi lwaba taliiwo oba abali otwalira olugamba tebaliiwo wano yatabenata olumu yaba nga taliiwo yabeeranga nabakyaliibe kati era nobaza nyo nemanyi plan taliiwo nekontaliyo mukazi aliwo kanzibirayo kamere naye nga kati nentuuka kati nenfuna obulwadde kale egali yali enumanyo ate nga seerika nga ndi ejasi enfiira ku kimu kangumeema nsulegati kafiizi entandika ozimba ebigere empewo bwempitamu ate nga sirya bulungi kati naye nga nzimenya ebigere kati omukazi bwanga nagamba wanegenzikirwa oyinza ofiira waneeno oyinza ofiira mu kimuba wanee nenyinde wajjajja jajja nandaba ebigere jajjala nagamba kikyakutuuka nganjajjanyo nabe nga tufuna school fees nsome naye nabe nafunayo abazungu naye ekiwekiki naye nenafunye kati nemugamba jajja maki tugenda okukola tufuneyo ku nkuku akunamatu kati ono gaya nemesa nga njagala mugulu omutima gweru kati gengenze mukyala kati kankoyo nebirawo omukole ki mukwane muwe era nemuwa yamekeraeke jajja nanzijanjaba nembona amagulu nafuna ne alusa jajja nambeerangako nnyo nga aseeza nampemmere yamugulu ekitegera
so siniafo nemmalako moyo okubato y'amaanyi kale bonna bakusiniafo kugamete teninga malako naye kemazeeko kati kangende kampala kaneriza okuddako emali eriza busazifuna kozino nayo andi kumwaka mulamba katetereka sikofisi kasasulwa yokatera gamba jeje ngamba kufunya abazungu kale ngero batumanyi tujja kisuutinga nonaako ngako asasuleyo kajaje nani relaxing nagamba nokubamba lesiyina mwana kasaya afunya abazungu kati nange nimukudde obanga omusajja ekitegi simugamba ndo wali walemesezaamu wataddamu kikono mwera alijini kati nga nsirika nakyo naye nga nze manyi ekituufu temine bategeera nemanyi eyo tamu tebasasudde naye ngaokwakuyitawo wala bagane kaadi eyabiyo naye nga kasente wali eri abagenda owa certificate wesomero lirina okuwandiika nti ebintu abandi abaana webati bali basasula so nembiyosonera nengamba jjajja kangende kampala kakati ewooluganda wamuleetera ebikokokoko omuleetedde amatooke okuvibwa jjajja mu kyalo yabirya oba yabimeketa bwe yabimeketa teyakkiriza tujja kikolako naye bwe yamala nasigala ng'apinga oba yata era teyasasula katulaba newankubali teyina mutima mubi ebiseera singa bacoordinator bwe asobola okuba n'abantu n'amanya nti lunaku lyakoolu oshegi wetulaba abaana abeefuga nga balina abazungu akulemberamu banne nenola yayingiza moloka asula eri mu nyumba zaatamu asula meka ate olowooza omuzungu eyaba bimanyi nti yaba amanyi mwena mwena muliwamu kati bw'okwagala obwo obulamu bwoba akasente zitukiraku kitegeera n'okubaayo woosiba omutima omanye gundi nono zijja kutasasuliriza ezalirijo zijja kundabira zamubeezaawo naye mu bulamu yayagala naye ngaomanyi ebintu byensimpirwishinga ayinza obasaazi nakatunda simanyi nakyali amazima kakati olwo ozze Kampala Kampala otuukiddewa atuukira wa angu mubitundu byawa kibuli kati okujja e Kampala nengamba jajja tama okundi holidaawo eggwako etuyiza twabingira egisomasinya faibu kijagaanyi komyeko wa mzee eri ebunyoli muliriddeyo mzee nga ngamba kati ate nekumutoosa atleast kati nenga kati mzee afune memweralikiriza ali kusaala atleast kanzikamwendi kati ntowe kati obwongo nebuswiki nga kakati Kampala kati obwongo bwonabona buswiki ngamba kati Kampala wamukulu yange yali azze naye bweyakola omusuniafo naye najja kati nagenda omala kusuniafo ngeyakamala emyaka 8 kananga option genda mukulu mulenzi muwala omanita wasolo kati nengamba jajja nengamba kati nagamba okay kati tunafuna engeri egenda ajakolaki kati newajja mukwano gwa ango bamuta Alex iya namuta Alex kyo mutawana dimuku kati Alex yajja ne moloka kati wajja ne moloka nti tutegeera mutawanyi wa dimuku yakomyewo yavudde egamba kati tekulya mujajja nenga nti tumanyi tugenda okukola wanigenzi wa Alex n'omulimba namugamba ango yagambye mpeezeeyo nti antumiza kajjajja naye okuba teyakola nagamba anko wono mulugwere mutani anko wono amutumirie nti mutaba like ojja wono amutumiza ekitegeera kati omusajja naye engeri gyeyatukira mu wabizi yali okusaidi ebiki tiyafaayo okubira anko mubuuza molokaye yali wishi waka wishi kaliwekati kalinga kaepisamuwekati nakalimu space nani yajja nemukazi weka ngenolina nti wali muntu wadde naye nagamba akeere nkya yakere kumanya saa 12 tugende kati nali yakubira anko nensanyuka nengambu oyo muntu agenze Kampala kati waito jangako Kampala nali najjayo ko nenga kuwumula era nga najjako anko nesengafu yabeerako eno ojajja solid nemugayo so nga Kampala manyiyoko era nga kibuulye eyo so nengeera nekyo kirekyo ntusuba nga tupakira nejjajja pakingirako obuwunga simanyi kasooli simanyi twalirakuba nsekera nganze mume ngamba jajja nomba kifulusi kiramba mulimu soya mulimu kingomanye bitwanja byebisifula naye nga nze nkoleze ki so kyenzijukira ko olunanga kiri fani kale kyenzijukira kale kyembeera nengamba mutuufu oba bukulu engato zanjiramu zimanyi za World Vision manyi kati waliwo engato ziyagabiranga abaana bebawandisanga byalo eyo kati zibali bate mutowa mutowange era nekigere kiwanvu nga mutonde nga nekigere kale kiwanvu naye nga temutuuka bulungi nga wunyiga jaja nangamba gendera mugudu eiza option yaliwo yasanvu
era bwe yasala nekiiko omugugu ojja byamperekeddeko tusaba mutabani wa kimugu twabasanga batanya kyayi nenindira ebwe nangamba ye mukale mandireko ebweru tunywe kyayi tugende tubeera ne jjajjaawo yansibirira ng'omanyi entanda omuntu bulungi otuuke abawala baleke webityo naye okusigala nisirizaako yisa bulungi kuba muwulize omira anko omira anko okitegeera ba muntu mulungi tokola ekintu tokolakamuinde webityo nga nambuwulira ebiremeseza ababaddeyo kuba anko yabezanga ku bantu bangi waka nambonagamba olaba okundi ekyamulemesa alabanga nyo tv asobola akwatadde okusimula ku kintu kika ne bambuulirira kalakala kyengenakola kibi namujajja tiyefulangangamba ojjaka nobikola sigala ingimokantujja tutuka wetwavaawo waka tutuka mumbaalo mukana omusajja atandika kweta oluulo omu anabyamaliriza sinanga omusajja olawanga omukubira esimu ngambubuuzaamu namugamba balero tujja namwindiiro twagera kumaja mbale twamuva musawo tuli omuŋŋambo eri mwasimula esanga meka emu mace ebuweerwaka erina y'amakage oba gabazadde eri bazadde alinawo nyumba ey'omukyalo ne bazadde baliyo bazadde bali walinayo emidimugo ne kati yafa kati katawuni ey'embaale tawuni y'embaale nakatule wali mukyalo muyeetoolwa ng'omu nateeka eno n'amiitinga ono pakasanga mukaaga naye nga omutima guŋŋamba muntange kampala kweli kale ngamba kale jjajja amanyi tuyinza obba tutuusa gombe lukyali muno naye mukisa mulungi tufuluma kambaale oyo tusambye tirinyiro nengamba ngenze so twatukira waka wangu nayangu lyali taliiwo kati kirakomawo yawulirawo wagamba omanyi mugenyi atusabudde lukyalo nagamba agenokutuuka alabasejjaaga nangamba ntegategana niyakuyiza niyakwate puroguramu olwadde family kiramu n'abato baabwe kati nimwagala nkola enje banna ojja malawo wijje oddeyo kati mutima nengamba kati mugezi azaako engamba kasoke ndabe entambuza wiiki abo nagamba lekunoza transport kati twatupangisa kumpi n'ekibanja kati nga ndamulima abasulamu ate nenyamba asala ziwambera transport ndiddayo yagenda okungezaako okulya ngenda kwebaka mumanda bya spirit kati nga olwedi na option yange sijja kuddayo mukyalo muddeyo nali ndi awo anke kutunga nangamba kale funidde omulimu kola kati gukulema gwo oddayo buzi yabakola mu Britania okimanyi ekola biscuit eri nakawa tinda ekola splash on sunset neta gye yali mu industrial area yeyo tinda eno enekampa waliyo lehanga ibagita Britania so Britania akoyanga yavugayo moroka yavugayo kiri ekikonteina situle naye kyali naye yalina ekikonteina nafunira omulimu gwa offroading and loading kusitowa kati kusitowa ya factory awali goods emboloka bwezijja nezitikkula nezijja netikkako so omulimu gunafuna kutikka muluka offroading and loading amanyi sente zinanikola atukola eno 38 olunaku nga emmere ya 10 kampani tusasulira eri nga batusaba bweri nosigaza 3 eri 3 olunaku zikolera ngasayini nga kampani tuli abakulu mu kampani naye nga batugamba ojja salibako ebitaano ebitaano kampani tutedde n'emmere yamera era nga tusalira kawunga kati ninyo n'akamoga kati ninyo nga butekerako ebinyeebwa n'ebyende batufumbiranga ebyende ebyende kati ng'olya kitini naye ng'okola nnyo twetika bokisi eyasandisi nga ebeeramu bokisi ebeeramu gulumulanga bunaku olita 5
omuyinza okukwata ebox ne mulina abantu bamukaaga muteeka tuleera ng'erina bikonteyina ebi egenda Rwanda gyetwala juice emuteeka okubakwata ozimu nga tuzitikka neesulawo nemugigererako enkira mugijjuze kale emu ng'eyinza oleeta sukaali kuba juice oyo ekyokiba mubusayo sukaali owe mugye Kenya nga muyinza otikkula ensawo za sukaali nga tuleera panvu kati konakona nga namyuka kuno ntandise ozimbako kale wemanvaayo ntambuza bigere okuva enakawo ey'entinda paka Kibuli gitubeera akumakya nokeera agende kati ngenda Mugungwe nga nzukuka kumakyesala nazukuka naye nga saawa emu kampani ebeggalawo ki geeti bigezo ina kusimbula 12 era nga batugamba tulina okeeranya esaawa emu kaiteekona kampani ezaawo gokolo watokoze ate kampani ekulaga etambula genda mu maaso era ne bagamba woyose mirundi nga yena ng'omulimu bakugujjako nga buli kanaku bajja okusaba emirimu nga buli kanaku tusanga abantu ku geeti nga basikaale babasindika n'obasindika nga bo bazze kusaba mirimu kati oba tokoze bwebakuba basayingirawo nga olina okuwerwanako keerenga ate ovayo ku time etuufu ate okola ekituufu section ebadinzijjako ne bantu ya biscuit nga kufiidinga kyuma nga kyo kikola biscuit ekyuma okifiidinga engano muganda wa engano mugijeri wansi wirubaalo noteeka wirubaalo ne bakuteeramu engano nga naye nga nabo basaasira osanga vuga katoka etisa ensawo nga 50 kilo 5 ez'engano ngayiwamu muyero ekitegeere ebimikisinga olanda balikoza amaanyi batuyanye okitegeere nga kubona amaanyi nawe era ekimu n'okifiidinga kirina okuba nga kuba engano etambula ngaolaba ngeno kapeti weerewe etambula bwetyo ove kati wabawo engeri yakatiba oba biscuit wasaako oba walekitangwe kati akakatiba kagenda kajinyigako buli bufulumamu niweekyani kukola ki kati erijja kukwera nga bapanga abawala eri okiregera kati mwenafe mu parking nadda mu section ya feeding ezanya nakwali yaleka akaserenga onako tukulira omutwalo naye ngaokuwulira nga wegomba wali abawala gibali agawala abanya 5 ekitegeera abakola no covid wano kasamba nawera ku muliro wana balundamu ebisiirira bazitereza kafa feeding mutwalo kuba wakaluba ate byagenda no niyanga nnyo teekawo ne bakuteekeramu engano noteeka mu lift noddukere ku madaala lift neyambusa wiba tubanga obisikamu otwala okwata ejjambi etonda kukusala nenga oyinza okwetika ekigambo bwekiti nga kizito okisuulamu nga bamaze okikuba kandi andi ekyuma kikikubeere obayomubuwunga abayiwamu ebikola bikibakutolerayo olwedde enkube ati olinda obeera n'obaofiidi eri batabula wekwamu wano muwirubaalo ng'osaako lubaalo nga lifuta egissa nga bwewetooloola eno ng'osanga ng'oteekayo kitegeera nga bakuteeramu bwoti so life netambula bwetu wemulimu gwansoka okola etambula haso giwulira oli w'amaanyi nakutooko natambuzanga bigere okuva kweyo kampani kujja ne waka bwesule wangu ekibuli kati nakuta nnyo awo ku new vision awo kati eno opposite cricket over kati nga bivulu tebiggwa mwezi kumwezi mubamu ekivulu ky'amaanyi wiki kati ng'olumu emavudde n'obugobu wange nanyingira mu koomo nga ddala nga bakola sound check ez'ebivulu kigenda beerawo Sunday Friday wano baba balese ebyuma babalamu ng'olaba kiri siiki events ziraba kati ng'olumu nyingira n'ebitundu n'engamba kigera kati kusound check nabwo nyini osanga n'amataala nga gawedde kirwawo batesitingamu ulabe ddala ekintu kiyitirivu nkiraba kati kuba n'engamba naye nempala niyimba alina okuyimbira abantu nga ndabira ddala kati ensaidi emu engamba tekisoboka olaba kisoboka nga n'omulimu gwenyini gweninaye nga sisobola ddiringo bweneerabala sisobola dde osondayo yadde akagaali yadde Kampala naye ngaekidodo kyange kyakuyimbako awo nkiraba so nebaza mukama nti nayimbawo amiina tujja kutuukawo nawo wayimbawo ku konsati yani yale Nixon kiwedde kinalabako olyeyo nkirabye
Nenambula naye namulabanga kubanga obugende waffe mbalo mitaawo konambula nambula nembuuza Lil Joe olwo alokoka ddi Lil Joe alokoka dda naloka nkyali mwana muto okyali mukyalo oyingira Kampala naloka nja nam primary kakati yasekoloka mwaka gyolokoka mwakati yenzijukira nali P7 kalutandika ddi okuba okuyimba gospel music kati bwe nalokoka pastor waffe yali alina church gyali connected naye empaale ngeri church pastor yali akolamuko nga alina emboloka zasindika mu byalo for free transport nga kima abantu Sunday overnight so ezimoloka bwe zajjanga kati pastor yali akumanga abantu ku kyalo kati fe abaana baazibukiranga kati ng'aŋŋinga pastor ayimba bakikira nengamba ngulaba ogenda okulaba kamba kati bandiriza nga owebala omuyitaani nga ku kyaki ne bamumanyi mwana wa pastor ngembulwendera wali okimanyi so nembulira nga it's a good vibe naye nga sinawo kwatula so with the time nenjatulire mu kyaki pastor baatukanamakulaki kati bo bakola ngwe bati basinikanga emoloka mu byalo kati okoordinata gwakwatagananga naye batukanga time ne bamukuza ne bamufula pasita eyo kati fe omusajja ali mujja kutego yakwatagana oli pasita amutegeerera eno batukatami ne bamuwa obuki nebamulongoza ne bamukolera kyaki kati ekyaki ginaali obulokozi bwange yali kyakya nesooka amaze okwatula kakati olwo omaze okwatula so kya music nali already in the artist kubadda ndowoozi kireka oba kukifa ku mwaka gumu kireka wona agenda otandika otegeera naze ennyimba okitegera kati kweyo kyaki bwe nalokoka naze wayitanga tulina akatimu kaffe ketwakola nabukabananga waliwo spark polikakoli gwegambye mutabani wa teacher omu ku BCK ne Bernard mutabani wa mukadde kweyo church bagiyita impact ministry kachonga era in fact abantu bekachonga muna ekyaki mukitegeeze ekyaki yange yasooka so musabireewo pastor mulungi nnyo omusajja yanyigiza okusaba so nga nze awandiika nga tulina akatimu kaffe nga nze awandiika kusani tujja ntuyimba ntujja amo nga mbasika amo kalenga mukwano gwa mpole yali mulokole naye lwakuba yali anjagala nga yali aneetaaga yatanjagala yali aneetaaga kuba yali aneetaaga kati nga nokola nange kyemukola kikimugamba kuba yali antagayo ebintu bingi bitya ye mukwano gwange nzijukirako nti ye yali munafu ate ngaayagala nnyo eggaali ngaayagala nnyo muvuga nga takwako program ez'okwanizaki kati nze yali bodegaadi kale ningaze nga nze obusoze bwe mugamba mugantuula nga muvuga tavaabu ngakole kati nga neetaaga nga sintanjagala waffe twali baavu nnyo nnyo ye mwana wa teacher basulire mu teacher za quarters ekitegeera balaba timu zirimu ekitegeera kati nga nze aneetaaga weetaazi kati neetaliko musikanga naye aje mu kyaki kati mukwaya nemuteekamu naye nga kale ngaabiyimba nga ye tubeerawo nga yangambirawo kati nga taliri naye nga beeso abikola lwako wanze ekitegeera so nalulwaita wa music kati mukafaako wetulimba so nagenda okujja Kampala nga nkolaki ng'olwedde oli ndredi nyimba naye nga sinawo written zange oba recorded bwe mbali njagala tutuukaawo otuuka ddi oku recordinga your home written music so bwe najja Kampala awo nawo n'ekibuli tubaddeyo tutandise okukula simanyi kingina kubeerako ekituufu nkyapanga bulamu ngezaako ebintu bingi awo nafunira omulimu omulala okola ku restaurant ntambuza kubanga tukatani nava ekibuli nadda eno gyendi akavuga lyeri kati yali afunye eri nammere ennyumba anti ekibuli yali apangisa kanagamba naguze ettaka mu Lusanja naye njagala kubeera kumpi ne saiti yange nenekuba aleme kuvanga walira ekibuli nga tajja bala bulungi bintu bye kati kwe kusenguka nafune nammere kati byafune nammere nenzija naye kati bwe najja naye famire esogeddako mu kyalo
episode ya Christmas ngabiri mu etwavali twasenka biri mu Christmas family esikugenda ku mchana ile Christmas ngina senka na muyambe ko school ebintu tena yama agindi so twatuka munammeri twatuka ngabiri mu nya twatuka ngabiri mu sa ekiro tupanze binanga abantu nze ncyangi ndawa cyaro kujja kuma wano wanga mbokoma tuli babya twazze bojjo sina mukwano gwange sina obumanyi nenga mbayikala yako ja kuma anto wange yena agenda mujamande kawo enjala yangu ya tere enjala yale nyibi yereka okantu yalekawo naye singa yagenda nazo kubanga ali mucyango malisense zetaagere zinandikira nangamba ebikuyambiseko ebyo binakuwawo nze nja kukuweereza kumbe tamanyi agenze spaininga era tagenze kukola naye just nze yampa just boost nemekutya naye nga yakituufu yali akimanyi ono mulese mu vita kati bwe yagenda obwongo bwaliwo wakala obukibiki nemulyo ne bugwanduza mu wiki emu enamana negaggwawo nago kimu kiweddewo namusana negatuka negaggwako kukyalo kusina bwemanyiibo naye kirungi bwe twasenka leero day before olwo ye anko wagenda yagenda kumakya kati weggulu ndi awo kuteekagemu kankale kapesa okupanga obundi nekajja n'obupanga yawonzanya nako nakaladiyo kange kali ka MP3 ka CD kuliza nku music hip hop or rap biki kati church nga yalapangisa kumbi ne church wansi wa church kati church ngendo kuwulira batandise okukola practice za Christmas ngendo olaba mutawanyi wa pastor akirira wansi ku nyumba zitwayingidde kumbi yasigalanyi azobanja kati ansangamu ffe tuyingidde tabali ba pastor kweyo church mwasenga okumpi nayo ena nawo yo twebuzamu awo nemugamba okola kimenga nzanyamu wanene ngamba yenze kamtadde mukadde waliwo awo ngamba gamba landiroodi ekireka nemulagirire walandiroodi kati namaliza najja ngamba nze nimutawanya pasita ekyaki yaffe ekyo jamutula tulye Christmas tusabire awo ngamba nja kuki olwoliko nali mulokole nangamba okay akagemuko kalungi wanipadde kagemuko nawe osigaze kano nebowemoko njaka kuwenca bamwita David mukwaya njaka kuwenca Christmas engayekale kati mukwano gwange yasooka eno eno empeerere infatti nekampala ngakuba ekibuli namutwamalandoza ngamba mwate safunayo ki kyaliwa wana ali mukola so kati David mukwaya I salute you my brother David mukwaya yasokuba kyaliwa nenansika nengenda ku church Christmas kuchurch nembaga amanyimba mpeeyo mayimingeyo era ne bampa nemayimingeyo libalekre nembira kati batamanyi ba pastor bali bo bazinyi kati engeri ginajja mbegase kati enyimbyemu netukwatagana kati ate nga David muganda wawe yandeese kati anko eri gye yali mukyalo yali agenze kwe mukyalo kati nze nefunayo eno kampani ntonotono nga twanya pastor evening bwaba baze kola practice nga weekend awo nakiringa mukola awo naye ngaera shida zange ewaka nze manyi kyempitamu awo enjala yannuma oluusi namagezi nga tubakunzibwako nengamba kati nindakola ntya nengenda lando nengamba kati nsaba enjala enzita mumpe ku kyokulya mukazi wa yampawo ennaku okanga 3 kati awanka onantumira muganda we namulagirira namuwe namba yange esimu nankubira mpaka paka luyambwako nakukunda ekitabo kikubuyambi nenga obuyambi wagenda okujja enjala edumye enjala muganda wa mama anko wange yadda kumawange so teruliujonatenigeyo kyaki mwenkulidde ekimikwa abantu abali mikwano gyammwe bafuka baganda bange ntandika okubayingira mitima bazadde balimengira mitima tamusukuriza ku kyaki ewaka ewali bantwalayo kati tamu byatuuka anko wange saiti yekozeki ewedde nakati anko kale yamala nakomawo onenera kuti yamala nakomyawo abaana tebakomyewo nate twasenguse nga nzirwadde nzeenu nali gyendi nkuumayo so katubaddewo anko nafunira omulimu mu restaurant nali nkola opposite KPC restaurant bali bagiyita Kitties then nekyuka nefuuka Little Rock bosi wange nakati nkyayogera naye bamuyita Cliff
tukutumiddeko nnyo mukulu Cliff. Mukulu Cliff yali boss wange we restaurant. Kati anko wange anamfidde omulimu. Okay. So kati bwe yali asenguka okujja eno n'aŋŋamba ogenda kikola otya. Oba okuva mu Lusanja okudda mu tawuni okolako. Mugamba nkutofayo ojja sulanga mu kyaki. Kati nga kyaki ennyingi leeteramu. Kandi kugambe twali fenga wano nga kyaki tugiriko wansiko. Ate kyeri kumenya okuba. Nga Frank yapangisa uyitako nammere. Of kandi nammere nga perezida. Nemugamba nkutofaayo. Yanjja kusula mu kyaki. Njja kusula mu kyaki nkole kasaka mukabaawo. Nenjoyininga kusula mu kyaki officially nga tebannako buzibu bandegedde ankuba yamala najja Julia pasta yakulamanya omwana wali tali mubaya tali mumaki nambako so tiyera likiriramu ye byalajje nenda kusula mu kyaki nenga tusula ku form mati beta form bench zamja hotwana ntebi zakaka bamulinga bomeka batusulamu abantu twasoka kubeera mu asatu wali mulala mutalo Scotland nemuliga muta James nakubana James nemwigatta ku byabalenza babiri muwala ate after some time wajawo mukadamita naalo nina gantu gatalo kusoma mukyati kanta bana nina ne James tugata benches mukyati twatulanga ku bench tugata bench nga 3 oba 4 njwanga sola ko babiri tusaka awo bigwegwe awo jacket yawo macha mokera mugindo ko imoswa anengola nenteza ku sente wange nempangisa kayumba kumpi ne church wagumu olo tutwala banga nduze cyabwe nduza ngai miezi mukaka nefuna sente wagumu mukama wakisa omulabi omulungi tukwebaza okubanga okyagoberera awebala okubanga otulaba abalikinze abakomentinze mukola kyamanyi nnyo ddala ate mu abasubscribinze wali ku mukutu Chat News TV Uganda mukola kya bbeeyi nnyo ddala mukama katonda batuwera omukisa ekyo kyemukola kyekisinga just keep that up tukyali ne musajja mukulu omusajja omukubi w'enguliko kuba bw'obanga ogobera music I know you know that he's among those who are doing good mainly these days tosobola kwogera ku bayimbi 5 abasajja abakola music omulungi olwaleero anotayogera ku linnya Lil Joe okujjako nga togoberera bulungi so weebale nnyo okubanga kwoli tukyagenderera maaso n'olugero luno nga bwe lutambula muganda wange Lil Joe kati orecordinga mwaka ki first Bible yo ogirecordingira wa era ogirecordingira wa era ogirecordinga ddi tulina obudde mpulete n'emboozi bulungi bwe buli obudde abambi tenende temate right akatwa echat opposite waliwo omwana bali mutana kikudde tedi nemukurashinga ko okurashinga teki nakuba yankuba nemukwana oyemukwana afuka girlfriend wa mpulira kati yali girlfriend tedi kanamana emyaka 6 kati eno mukyali ngenda gamba nane kitonde kyange nyimba olugala mwezi wa 19 nafe kyakyavuka kituyisa avuka ekitegera mutugeri pandika kakula nimba yimbiramu naye nga mayiminga nyimba zabaki zabale bazungu abazungu abali ba gospel secular abamba gospel lecre triple kati nga kali mukango kale ka restaurant kati girlfriend wange mufunye tutambula naye kati mu restaurant nvuddemu ngize ebifaananyi photo editing Is a Photoshop, video editing, muize Premiere yonna plans kubikula. Girlfriend of Chankolaki. Ekitone kyakolaki okirina. Wengena mukyaki okuyimba abantu bangamba tulina recorded mbagamba sikikulu. Ebirozi byange biri kuki ku girlfriend wange dating after some time tuwekoleki twebase mbulira ngena mukyaki noyimba Brian hapa naigamba mwana goyimba bulungi tolina bikode wali tolikodi mugamba kiro kyange njagala kukola tuketime girlfriend ngamalira ku senior 6 nga gwomuweerera nesinzala muweereza naye nga muteesezza anaorganization yali muweereza so nga yamusinza senior 6 na first day so nga tupanze tujja kukola tujja bera friend katime gyetuuka katawo yali naye bali omukuza nga si waawo kati omu ku muwala waawo kale namuvaana nga sengaawo ali Germany kati 2015 ajjajja
kabo yalajja okuva e Germany akomawo kuno kulya Christmas otyo n'omuwala yamaze senior 6 anoonya ekiddako awo kiddako kibuze naye nga fulana gundi pulaani yaffe mondi kampeta oba ku kawundo kale kajja bba kawundo kale kagenda bbeera kawundo saagala omukuba akawundo akuwulire kale genda maaso katusiza kawundo kaffe kagenda kola ki okubeerawo nga kwokya n'okwokya tubeerawo kati Christmas egyo etuuka ya 2015 owe Germany akomyewo ajja okulya Christmas tamuwadde gundi awo opinion awo tolaga olya kutwala onyambengako ku baana kuba abakozi beeri baliki bali very expensive. In fact osomere ne university Germany mpulira bajja okusuubiza ebbaati n'ogaana oyinza okujjukirayo ekirala bamusuubiza ekyo era ogamba akawundo kabulenga n'akawundo n'akola ki n'akasimula mutima kati n'ajjayiye engeri y'okuntandikamu kiŋŋamba nga talabawo paka era tano byatuuka ng'omanyi tukulosinze tuvudde mu 2015 tukulosinze 2016 okulinnya ennyonyi kutegekeddwako nti balinya gwako biri tuli mu January anoonya engeri gyakinteekamu nemikwekanga nti yagenze ajja gyenkolera nangamba nyatuukiremu nantwalako outway Madison Street amude chips awo chikini juice biki tulidde nze nemanya kuba anti yajjira kinyama wekiri nina okuba akasende wekala ntaddemu kuba yateekangamuko ate we yamuweerezangayo nga nangampaayo so era nemanya akola bulijjo yafunyemuko kumbazze kunnyonnyola kintu nga bwe kiri otyo nandira nangamba kiriwo simanyi kyogera kitwa naye osobola okubeerawo nga siriiwo nga bwekikisobola nangamba ate wenyindiwala osobola ofuna omukazi omulala oba osobola okunina ngamba bambulira kandi nze wala wagamba oba genda kungamba jinji oba Masaka oba ayagala ogendako kumbe omuntu wa Germany ngenda okola nga gya passport nandiramu anti bwe yajja agatugenda bino byabikozeeko mu bwangu bakolendo express boyina gwekigo bagamba nagwawo ekigo omutima nenyogoga kati obwongo nendowooza oba myaka ebiri nemyaka ebiri nja kuguma nemugamba manyi it's okay this a good opportunity ebekuyamba kati nange obwongo nebungamba ani mukazi wabeera bulungi gwoba oli obulungi kkiriza agende mwagaliza emikisa agende gogenda obeera obulungi nengamba it's okay ninga omanyi it's okay ojja kugenda kati olwo netubeerawo bwagende Germany time netuuka nakola ki n'agenda n'alinnya naye nga tanakola 2016 yali akomyewo okuva 2016 kakati yakomako nesasula mulaba yangamba ate alinnya yangamba okimanyi wanakola yakola entebe nemugamba olwo mwaka 2019 oba yango nangamba ndi wano ntebe bweyapooti nensanyuka nengamba kirya ntawno gena tuuka nezengempe nangamba ani mukulenya nzirayo negamba ate wajja ddi nangamba maze mu weeks bbiri negamba wakitu bangamba ndozi nangamba nate saagala okaabe ondaba bakitegera obulire bubi negamba neyugaalo kuba yakukyawa dda kale kyamuyize yankyawa nti yamuvinga on kuba yangamba agenda mala emyaka mingi ate n'obwongo bwe yatuuka niwawo ebikyuka kati olwo oluyimba olurekodinga ti olusooka ekiko kinaguwaawo munanga ndeseewo nejantunuliramu bikibina kiki ekinankwatiriza mbeere nga obulamu omuvinga tumunala enyimba overnight zaffe zino abavubuka batwaniriza samwe kyakyafe tugenzi era abakyali bange obukyali bange tugenzi bagamba tulinayimba basetinze enanga bagenda kubamu awo yimbyawo akayimba awo nkyankalanyiza kali kakabi kati omupasita alina producer wenamala okuyimba nanga nsooka ojje okimanyi obadde oyimba ninda ba superstar agakatuna mugundabye superstar anyinya amawanga ow'amaanyi obadde oyimba nangamba simanyi oba akakayimba kakole naye wanditandise okulamirizibu gye tumukole olwo kayimba ki bali bagata byenjagala okukola sibyenkola byesagala kola nensanga byenkola omwana nokalikodinga njakalikodinga maze kalikakaganakola sinungi njagakola kati omusajja bwe yangamba ekyo kati ne girlfriend yagende
kati obongo na ne mu switching ningamba ira nyagala kuyimba singa ne yindi na dda kati ko gama ninga bakanyimbe sigaze kale mfune kale kinachi inyakwatira obulamu kwa kumolo nali muweereza mu kyaki nabuno kuweereza ningamba kale kuweereza kwa kamukateko kwaki okuyimba ogende ko limba mase follow me ye vibe jo soko ku recording yes ni producer mta Samex Pro mwaka kile bili tunamkaa Samex Pro ali chira okay sport jam olo mutegero otya ntijali andika kato oli buyanku biro luyimba lwa byenjagala okukola tiyakoba bulungi kalengere kinali mbulizanye nyimba za hip hop na sound ne quality na nungi ate since tinakula mu buto bwange nzinjagala kino kiri perfect kigeza luli byagala okukola bali balukuba muddai balu recording buyanga cover night wandiyise ku studio tukola akaye nempitayo naye byakuba salufuna kati nga atana balu masalina kati ngandabira ddala byakubiye bifunyewo kuchenjagala nekyengulira ngamba abali kuba music bwakabiti ngane data ja bimba okay kati buyanga demo nenyanyisindikira ku musajja yanjigiriza photoshop omusajja kukunga bamta Samsung for Christ Samsung for Christ kukunga nangamba limba lundi lumba makuma naye production mufu wale producer yakudego bamta Samex ngendo mukole music I hope you to push you wana muna banga ku video koje sile na sumi yangu ya chewa ngabachi pasa chi eklade sile ngabacha wonyo ngabayamba ku bintu bya music batera atuwaka ku internet biche kaze ngambe biraba nenga kale ku sima computer atunako bwenatandika music oyise out band ne musindikira ngana naye musajja akamusindikira wemani ku bya music wa gospel nagamba ne type office when agenda ko funa mpandikira ebinya ya sa produce na ngagenda ni produce akubi uyimba Samex egoyogera nanso nanga bucha promote you on big stages in kateri demo imo ya mani to mastering nga rwimbo lokole ki uleke katwe kapera ko rwimbo lwazuko ku recording oloma sifuro mazi follow me mazi follow me favor follow me Feba Fosha, I'm kama katondo oli mukulu nyoye. Kata mutima gwange nyikirize kubonyoye. Umutima gwange gutenge erinya lyo. When you say my name I'll follow. Yeah. Feba follow me. Feba follow me. Mazi follow me. Mazi Fosha. Mukama tego kuteyo kusema kwange ulete boziye kwegera kwange igwenye musamazo gange gakutunile kutuzalula insasi wangu limunjo yangu okusanyiwa yekisolwawo kusongwala nebwandika Masi nengera Samex kikapai kwa soko kuoko ku recording kumanja ni yangino katonda yakili kali masi kwate kile kumanja ni yangino katonda yakili wenapo oli omusadi byanga te munye Samex nakoma muntambula kubigira kati nesanga chali wange bamuta Yunifoomu kati bise edda bali bamuta alien okay kati nga nina imo bifananyi alimo ingize bifananyi bibi na yike imperial kati twana project watu kwa shooting twaga tushutani ko shooting nga mpiliza kati la wanja musanga muita alien nga mwana si ali alien nemuza tiki nga Yunifoomu nemuza ati nakuzina kuba ingoma nakuzina kuba production nemuzeewa nakandi wa Samex wali producer wakabi nyo yavude gwe nemugamba ogambye ani Samex nengamba okimanyi gyemva bangamini nino nyusa gwe Samex alirida abantu wala nengamba adoli wala tukirire tusali kusanzi nengamba this big god oshegi okay yeah so when not utandika music olozako luyimba chi era luwa after master follow me tuza kumkama tonda okay naruka na skills on the beat tuza ko Jehova Jaira skills on the beat tuza ko tompitako Remixon okay stay skills on the beat tompitako na Remixon yeah big up my brother Remixon acapella big up skills on the beat acapella osmai kai be abantu bajawula eyo tompitako bempera yeah moyo mfuka mazoge binakuwaza mulaba nzuziza mu bifewe nzegeza golere byekise nakuzange zigwa ngomuka bolesenga omuto mubiri gwange guwewuze okusinga nga kungoeza
ta kila maso gange nimokwe bakokufa moyo mtukufu tompitako babo tena tompitako mchali lako babo tena sema tompitako mchali lako babo tena sema tompitako njagala onkolere nga bwokolera abalala njagala onyimuseeyi nga bwoyimusa abalala moyo mtukufu moyo mtukufu tulinze amatipisa omuliseeyo daga akagato kuyimba kuganye yama no chiri so tuza kutompitako tuzako chirimanyi nalukola ne smart keys big up smart keys on the beat nizako mkono gwo nalukola one blessing you some big up one blessing okay nituzako webale then nzira wa skills tukola webale then nzirako okwaka skills on the beat then masanyu manji okay tukone bad beats big up bad beats then after masanyu manji tutandika nese okay yeah sala nesimu wapala na vibes meka bili sala zoka no myango tuwe muko sala zoka yeah ganzo gemba bulile chinche chino mine banga yo kempo juese ya nalibu byabasinga mwandaba bwena imbiranga bebasenga baseka nekyokulya nguluzi sifuna lumu nga tambutsa bigere nera sapo itanga bukunya tewali yanyamaza yesu yansasira iretse nkatsi serengetemuga ngengere vuga tugenda kuvuga iretse nkatsi serengetemuga ngengere vuga toyo muweka banya bakufananise bakwika toyo muweka banya babita musalansoka nanao salansoka zoka yeah zoka yeah kale kumoyo watenga binyika akasena katono mugisolifona kusaba mugama ngulina yeah gwe afunga roho atakamina kufinya kagambo cha kuimba tuyana mago afunga roho atakamina kufinya yongera kutuyana mago liwenza tulangangalo munanda Zenjagala ebikuluma mukwano bireke zagala mtima kulume akatono kulina omukwano kamale jagala mtima kuone remix omulyango atabe sha wantu bange ndetse munyogoka siriyo mutika Nebana abantu midday yeah want to bangay ndetse munyogoka siriyo mutika nebana abantu midday ndetse lijalo ndetimbye wala muka video yes man na salada ndetimbye kapoja kangenga timbye Kuna mukampala kunansira nze Sabambuza na wadokota Ati nzigade kugwe katonda wange Kuna munyango yetsa konkona Yetsa konkona Kiritsa ingire yetsa konkona Yetsa konkona Kuna luji yetsa konkonira Yetsa konkona onyogeza yetsa konkona omuyimbi oyogeza muloyi okimanyi binnemu okuyimba n'ebyogera bwogezi anyway mwebala okuba mukwano gyaffe abalabi abalungi you are really doing some incredible work. For those of you who have not yet subscribed, please make it a point to subscribe, share, comment, and make others know about this, what's really going on right here on this same channel. I'm Paji given Brian Kagati, the gospel music also, and the woman named Saja, Ono Aina Chata, the woman gospel music.
industry. Mwana ono Lil Joe, nga we nakugambye nti you can't talk about those who are doing well musically olwaleero n'otayogera ku linnya lye. Waliwo abangamba mbu wali mu good life, bituufu? Tobangako mu good life? Sibangako mu good life. Olwegamba omwana oyo ne bw'olaba ayimba bw'atyo misimanyi yayimba nnyo yabakinganga radio. Sibya ddala? Just nalifaanyi wange just. Okay. Abaproducers bakola nabo music wondabye nga bonna balina touch, bamaanyi si balayisi. Who funds you? Oli mu party ki? Mukama yakufandinga. Tolina kibiina kyo ba NRM oba People Power bakuwayo kasente n'ogenda olikolinga music ow'ebbeeyi omulungi bw'atyo. So kale ninayo mikwano gyange natandika nabo. Okay. So bwenakola ngenda gambe nakola mu bifaananyi byange. So nakola akasente kange nenkola bwentyo. Katonda nyamba akaseka abantu ab'omugaso. Abakulisa bennyininyini babeera balungi. Amen. Nenjagala mubuuze mubayimbi aba gospel abakola music ani akuinspiring? Be honest, almost every gospel is inspired. Kuba buli omu alina kyemu abasinga. Naye okusinga lyrics yankolera bulungi nyingo gyakwano bye omutima gwe yaneyisa embeera zesherira. Tumutumireko Levikson omutima gwange. Levikson one time, big up brother. One time. So embeera ze zinkolera kale bwegobako nebyakwasaganya community ye abantu okosoko ayanja ekyalo kye engeri gyakushina mukisikule. So Levikson is fun. So then pastor released music before mu lugendo lw'okole wali ebimaoisame enyibaze zebira so nakyazuuli the next superstar. Yes, man. Music one yalabika. Yeah, man. Wow. So in fact, yesterday was his birthday. I celebrate you, man of God. Mentor, the legend, Pastor Wilson. I celebrate you. Here downtown, we celebrate you. Love you so much. In fact, what was I about inspiration? Instead of saying, I'm going to take inspiration. Pastor will be away down in Bali, Yaka, the lyrics and none. None meeting go from Rome. Nani ya pera yoli gogo kwa msatu la tula bachi training bayingi bafa bato bakola kikati fenga bayingi moso obera osibera yingi ngai ngabera wo ndili kinambera kuchinde kana tusapoti neye abamera wo ndina basiku makina wo simba cyane so bishobora kuzafasha so niba nasikia no look at one soon. When I'm going to when somebody says that he's burning a portion house, he's having everything. Then we'll put that story in a hammer. So then they remember, okay, so now get away. So I mean, it's where I'm in a gun, most of the legend. What legend? So the successful legend by inspiring another successful they did make it. Then the Catholic book that I'm here personally back to and one more that oh, you ain't in 1990. Check Jacob and they came out of that. So inspiration is inspiring. Whatever music don't study and there are no music. Twasinkana awaza n'emisi nali ne Lady Weni wa Top Radio Sengendo kyenzijukira obulungi abayimbi baali bangi yaga Katonda mugulu gwenzijukira kuyekka eyaliwo abalala bonna mubaalaga gwolina b'omanyi bojjukira
Sina media personality zimwekka abakyaliwo we Tony wa Family Radio, Winnie Top Radio, we Kingdom Radio ne Sengendo. James Sengendo. Big up James Sengendo. Sebo ekigulu ekyo mugana wange nkyabanja Sengendo. Ne kwali omuchomo. Emichomo twali naye nayina sebo okusasulwa nga bwe twali tuteeseza naye Sengendo esasula gye yansasula si yali eri gye twateesa. Anyway, agamba ti omuganda wange Tony Family Radio amwebale nnyo bali ddala ampozi Lil Joe ozza okuba mwaka ku mwaka ebyo bijja bikula kinyambyeko mu bamidia wamuntu sina sente sintiwa nawa n'omidia gunanimpaddeko sente munyambye buyambi katonda bakozesezza bukozesa nemunyamba ne baproducer osobola ogenda ngaakuba bulungi nakulira ebimu naye mukama nyambye baproducer gyengenze kati bankolera bulungi nisimu akolya sente meka oluyimba kisinziira woba ogenze nga gulo naye nga izakolera waliwo yaŋŋamba taka wansi wa miliyoni emu kituufu era onakuzeera kale ngaosuubira okwambuka eyo kamu kwambuka wakusaba obubiri busobola oteesa yenisimu asobola okola kamu ekitundu fan production Abanyambaye mubuka mukwano gwange dandaga omaite mwiga uptown general mutumireko sebo uptown next thing yes what downtown bamta city boy uptown general greetings to him bro next thing production the uptown general the city boy your boy from downtown, your son. Love you so much, my producer. Seven the Sija Kutumina Muluzungu, seven the same. Pan Production General. The same Pan Production. The city boy. The city boy. Uptown General. The same Yakubila Danfeba Kaiba Kakabi Baila, I'm a good songwriter. Although man of when I want to get down to get one is him. He's a good man, charging 1 million Napoli in Bangalundi. Era nakakati lutambula sirubi nesimu tukwagala nnyo my brother katawo muganda wange Lil Joe nga tetunava wano where we about to go akatalekeka just think because byonna binkozesa bino it's not me to own the glory nina kwenkolera ne mukozi nkolera Yesu Kristo naye katonda yatonda eggulu n'ensi so nkunga abantu mwena muno okulokoka kubanga mitifu wange mbuulira njiri kwekitwalinga bavubuka wayi bulamu bwawe Yesu Kristo so bayibuli egamba nti Yesu yekuba n'obulamu n'amazima manyi kitegeeza ekyo kino Yesu yekubo n'amazima n'obulamu kati abantu oba buno obulamu otulina oba kiki buno obulamu otulina ye Yesu naye omala okufa n'obuvaamu afuuka kkubo erikutwala watuufu awali final destination yo preach pastor preach to them kibayita amazima ge mazima g'obeerako n'ofuna obulamu bw'omala ofuna obulamu obwensi bulina akagero bulina ekigera kyabwo 785 bw'ofa n'abeera kkubo erikutuusa ku final destination yo olwa kitaawe yakukola everlasting life so Yesu yekubo n'amazima n'obulamu buli amukkiriza talibula era alibeera mulamu n'owale baafudde shall have eternal life Kristo waffe tuli baavu nnyo waffe munyoli abamanyi ebino ebitalijja mukyalo ddala nnyo sirina sente zansasudde TV oba radio kunkuba oba enyimba ezibudde nesente akude ndavoola naye abadde katonda akozeeki yabeera anagamba omwana ono saagala abeere ku level eri tubulama nti yanyongerayo naye nga batabaye sirina maanyi gatoola kulwemera kwawo sirina amina ku mikolo oyimbira sente meka mikolo egy'embaga party concert oyimbira sente meka ku byemikolo koncontactinga kwesotinga bamwini box babiri oba skills on a media kuja sente meka skills nayo musikamu naye milioni 10 namba nakuti ate oli our bro owekira
7,600 kole 7,600 naye sandyagaleko kubanga ebintu ebyo biteekamu akasente we bali kuweereza mukama nga price yamunde bakisinza nti bwotagenda bakolere kuweereza musajja mulabikire bulungi akwagale oba akusayiningira akuteeka ku tiimu eyo so kisinziira so olusairina tomutya gendayo yuzolaka bwegendayo gamenyimirewe naye njagala nkole naawe fe abawagizi bo mu myaka 5 tukusuubire wali Lil Joe kubanga kiki ekiriwo era nga wajja otuuse mu myaka 5 nzikiriza mukama nti ndibeera omu ku bayimba abasinga mu Africa one of the best gospel artists in Africa si ku kitiibwa kyange kyenjagala naye nalyagadde nti omu ku bayimbi mu Africa omunene ava e Uganda abayimba gospel music abogerwa Uganda kweri kijja kusoboka teri kirema mukama kiwandiikibwe ku bisenge ennaku zino ani alina Uganda naye evuddeyo omuntu asobola okompitinga n'abanigeria South Africa okitegera kubanga bo bali ebid high offe n'ekonomi enyininyini ensi ku buli kimu